Olunaku olwaleero tusinzidde wano mu Nnyonyo, tuli mu after party y'omuyimbi amanyiddwa nga Olisha M. Oli ku Lokoso X1 mu UJ YouTube channel yaffe atulaba across the world. Ndi wasanya okutegeeza nti olunaku olwaleero tusinzidde mu Nnyonyo, waliwo after party y'omuyimbi amanyiddwa nga Olisha M, era nga wetufunidde omukisa okusinkana omukyala amanyiddwa nga Omulongo Sala Babirye. Gwe tugenda okuba nga tunyumya mukwane kati nnyo wano ne wali tunulira ebintu bingi, though obudde buyinza obutatuganya naye nga tusaba butuganye. Nkulamusiza ma. Nange nkulamusiza sebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi, onzije eri mu kidongo. Obulamu bulungi, tuli eri tuzina. Guno gwe mulundi gwange ogusookedde ddala okulaba ebweru past ssaawa emu. Kinkakatako akoolumu. Nze nnyumirwa nnyo obulamu bw'abantu abalala abasanyuka. Era obadde ondaba nnyumirwa nnyo obulamu bw'abantu naddala abanywamu. Bansanyusa. Nabeddala nga bazina, bakola ki, basanyuka, obalaba ne bakusanyusa. So nze naalibadde nsaba abaami ne mukkiriza bakyala bammwe okutambula koko. Nammwe abakyala ne muba basanyufu nga abaami bammwe batambuddemukko singa babeera mu makubo matuufu. Because Mwami Ibula, life is one. Obulamu buli bumu. Obeerako wabweru n'olaba obulamu. Twabadde ku Bonita ne tulaba obulamu, abantu bazina, abantu basanyufu. Twazinya amazina. Nazinya amazina. Bannange nazinya amazina. Olisha M ayimbidde emyaka 6. Giwera 6? Gye yatandika nga asoma, kubanga nze yatandika asoma. Tandika okuyimba nga linga mu senior 5, senior 6 naye nze saakiwagira by the way. Ng'omwana ow'obuwala olabanga munnange akutte ekkubo eddala nayegenda ku university era n'ayimba, so nga tulina omupromotinga because kye yali ayagala. Wakoze mwamukoledde concert nebeera successful, owulira otya? Mpulira bulungi era neebaza bonna abalaba Wolokuso Extra, neebaza bafans baffe mwenna, mpa ekitiibwa buli muntu. Abantu abasinga balwawo okwebaza abantu. Tulaba abayimbi bangi nnyo nga bayita abantu okujja mu bivulu byabwe. Nende tutabalaba nga beebaza. Neebaza buli muntu yatodde kyayina ne yeerekereza ku lwa Olisha M. Omuyimbi omubwati Nakinku mu kika. Neebaza abawuliriza abange. Abekooti y'amaka. Neebaza ggwe kennyini. Gwe kennyini. Nebaza ba radio presenters bonna sobola obamenya amanya. Sobola okubaza abaana ba Spark, nebaza ba Soke TV, abaana ba Spark, abaana ba Bukedde, abaana ba BBS, abaana ba Mmenyaki bannange bonna mwebale nnyo. Delta twebaza ba presenters bonna, ekintu kibadde wamu, tubadde bumu era tubadde bumu. Then radio, nebaza Star Radio, nebaza Metro, nebaza CBS, Dr. Kwefu. Bannange kino kituwa ekyokuyiga. Oba mukozi wa radio kolagana ne banno, oba muyimbi kolagana ne banno. Nze mulongo ndi open, ndi mama nzaala buli muntu yenna oba nyinako ekikyamu nga mulongo. Sisuubira nti kiyinza okutuzaawo ne tuki by the way nze sinyigira nnaku 2. Why? Abantu abakuwuliriza ku radio waliwo yaŋŋamba nti bw'olifuna obudde mbuuliza mulongo, bw'aba aweereza mu radio akaaba oba abbako bubbi ddoboozi kusika bantu ng'osoma ebbaluwa. Ekyo yakikubuuza mugambe nti mulongo bw'ategekanga emisomo jangu olabeko, kubanga bw'alaba ye yeesalirewo oba akaaba oba takola ki. Kwafa abamu emitima gyaffe minafu. Siyinza kugamba nti nze nsobola omuddamu nti nkaaba oba sikaaba, naye bw'ajja n'alaba ajja kwesalirawo oba akaabe oba takola ki oba takaaba. Then nekyala agende ku YouTube ateekemu nti mulongo Babirye Essara oba ateekemu nti kooti y'amaka, ye yennyini yeesalirewo oba agenda kaaba oba tagenda kaaba. Kyo bwe nnyinza okikuddamu. Mulongo njala tutunuulire. Osupportinze Olisha M mu music ebbanga lino lyonna omusupportinze era y'omu ku bayimbi abato abaliwo ensangi zino abayimba obulungi. Kikyo gwe olina interest ki mu music? Siyina naye ate ye ayina.
akyagala ayagala okuyimba kubanga alina bizinesi ze endala z'akola naye akyagala ayinza okuba nga muyimbi muto olwaleero naye tumuyinamu essuubi n'abalala batandika ng'Olisha M. Thank you. Mulongo bw'okubya akafaananyi n'okuba ttooki ewaka ewammwe eriyo abayimbi bameka ng'ogyeko Olisha M? Maama wange ayimba mu kyaki eddoboozi ya mamange ddungi nnyo mamange ayimba mu kyaki zonna ez'abakristaayo era eddoboozi oliwulirira eri oba bayita soprano notegeera nti yo Julia yayimba so bw'aba ate oli yafaanana nnyo maama n'olwekyo bw'aba ekitone kye yatutte tujja kusapooti nga tujja kuwagira kubanga kituuka katako. Lwaki Olisha M yakoze shemu n'atakola bano abantu nga batambuza naye gundi n'agende gunnagende gunnakolemuyo kalwaki yakozemuyo? Twepimira omuyimbi waffe muto amaanyi gaffe matono n'olwekyo tetwagala kukola mawulire gatali malungi bwe twanyumiddwa nga twakikubye nga sho buli muntu yazze naye kyatuwadde amaanyi tujja kwongera okutambula era ajja kutuuka Olisha M bwe tunaaba tusobodde atuuke naye nga nammwe mutuyambyeko nga mutuwagidde nga mumwongeddemu amaanyi. Waliwo abantu abalowooza nti erinnya Olisha lino M standinga for mulongo ekituufu ki? Tabanyonyolanga linnya lye Olisha oli liri Olivia Sha yagatta abaana ba mukulu we Shanta ne Shamira then M ye Mildred ye Olivia Mildred so nekibanga kikola ekyo ngenda mu kidongo bannange abalabi bawolokosa extra ngenda mu kidongo nga tonnadduka katufune ebibuuzo biri bisatu obwedda tuyisaayisa amaaso bwe tetulaba mwami wazze wekka? Taliwo ali UK love takolera wano ajja e Uganda weeks 2 n'abeera e Bulaaya weeks 3 n'akoma wano weeks 2 n'abeera e Bulaaya weeks 3 bw'atyo takolera wano. Gwe n'omwegattako ddi weeks zaatali wano? Nze bankozesa mwami Ibra siina kuva ku mulimu nze mbeera wano era najja nandaba bayirawo mwebaza anjagadde ebituufu anjagadde ebiriyo anjagadde bye nali njagala omuntu okwerekereza ku lw'omuntu omulala aba ataddemu era neebaza nnyo omwami wange ntooni otaddemu ate obaddewo mu byonna mwagala nnyo. Owaye awo wenyini kankubuuzewo akabuuzo kange mulongo kambuuze naawe obeera mulaavu n'obeera laavu awo ng'ekugoya abaana babinjigiriza abo ba oli obera tubalaba banjigiriza okuzina obeera mulaavu awulavu n'ekugoya kyenagambye Ibra nti abaana bano abakyakala banange balina engeri gye banyumirwamu obalaba engeri gye badde bambadde byonna binyumira banaye ndaba bipya Ibra nze nafumbirwa bukyali nembeera nnyo life eyo ate n'ekirala ne programu gye nkola ne bwe njogera ndowooza kati mulaninga agenze mu kooti y'amaka nebibeera awo naye kati nange bwe mbeerako eno out mpira saagala nakudda waka naye kati ebyo babinjigiriza. Abantu abakulaba kuwolokoso kuno njagala obasuubize nti tunadda mu paati eriddako oba nnyonnyole ebitono ebikukwatako oba obulamu bwo. True nja kujja bwe munaba mumpise nga temunsanze busanzi nga ndi ku after party yaninda concert ndi mwetegefu nja kuba nga mbabuulira byonna. Nsaba okwebaza buli mutyene yazze ku La Bonita nsaba okwebaza mwenna ababadde ku Olisha M oli musanyufu family ensanyufu nalongo nsanyufu musanyufu mukikola ku lwa family mukikola ku lw'obwagazi mukikola ku lwa mulongo mukikola ku lwa Nanse ku lwa Olisha M kuba buli omu yagidde mu category ye banange temujangu okwo tuli basanyufu family yange ensanyufu abalabi baffe abawuliriza baffe mmwe mutufuula kye tuli bwe mutuvaamu tetuba na lugendo ne bwe tubanga tuwaba mututereeza akatalekeka abantu bajja kambuuza amawulire gayitingana ebweru eyo mpapula TV radio nti mulongo babirye yateeka ssente mu muyimbi Fikfa Mike naye yamunyiiza n'amwesonyiwa yembeera gy'alimu kati nti takola bulungi ekituufu ki? Siteekangako ssente mu Fikfa Mike mulaba bulabi nga omuyimbi siina kakwate konna na Fikfa Mike era si kituufu wadde n'akabone toyinza kugaana bantu kwogera kye baagala okwogera. Saaliwo mu kulinnya kwe sibaddewo mu kukka kwe siina kyenkimanyiiko naye era siina by the way naye nga ye omumanyi ng'omuntu mumanyi era music wenze mwagala mu nnyimba ze luyimba ky'olusinga okunyumira
byenyeenya ayagalanga byenyeenya ayagala gegenya baby abaana ewange waka mwagala nnyo leeta nagwa bibaawo ebyo ajja kusituka. That's what I think. Ebiseera bibedde Mulongo okola ki? Waka waka yadde nkyogedde kubanga kyekindi ku mutima era kyekituufu. Waka mbeere waka ssaawa kinene nnyo ndowooza ssaawa emu mbeera waka. Abagenyi abankyalira ewange waliwo entebe waliwo n'ekikooyi wenzijanga mpumbulamu kuba omugongo guba gunnuma n'ebika ekikooyi kyange nembeeraawo nenkola ebyenkya byonna ssaawa 3 nenneebaka. Ki ekisinga okusanyusa mu nsi muno? Kati ekisinga okunsanyusa era byonna nabimenyeewo okulaba bazina. Kati kigenda kunsanyusa nnyo era omuntu yenna bw'aba amanyi okuzina mpite nzije mumutunuulire mulabe ng'azina. Ddala ng'omuntu azina talina bizibu, talina kimutawanya, azina, anyumirwa, nange amulaba anyumirwa. Lwaki buli muntu yenna ali eyo ng'amanyi okuzina to dance. Kati gw'onsingira. Ki ekisinga okunyiiza mu nsi muno? Ekisinga okunyiiza ye muntu anyiiza omuntu omulala. Kaddemu omulundi gumu. Ekisinga okunyiiza ye muntu anyiiza omuntu omulala oba omuntu akaabye omuntu omulala. Muntu oyo ne bwe mba simumanyi mwegattako amaziga ge gakale. Era nnyiigira nnyo amuleetedde okunyiiga oba okukaaba. Kati tubeere mu nsi omuntu akunyiiza sorry kiggwe buli kimu kitambule naye so si bantu abeewalana kinyiiza nnyo. Gwe ng'omu ku bakozi omulimu ogw'amaanyi okutabaganya abasowagana abatakkaanya mu bufumbo, ki ekiviiriddeko obutabanguko mu bufumbo n'abawala oba abalenzi ensangi zino obutanywerera mu bufumbo? Ebyo tujja byogera nga nzizenga Mulongo babiri Essaara. Kubanga ebyo binene nnyo obufumbo si kyekintu kye banguyirako era si kyekintu ekyangu. Era nze ngamba abawuliriza abange nti singa ali course ku university singa ffenna twatikkirwa. Because science, what is science? Bwe twakisoma emyaka emabega ne kati bwe kiri. What is history? Bwe twakisoma emyaka emabega era bwe kiri. Naye abantu okubeera babiri temuzaaliwa wamu mwesanze bukulu buli omu alina gye yakulira alina okutegeera kwe bw'anywamu akyuka bw'atanywa akyuka bw'afuna ssente akyuka bw'aba tafunye ssente akyuka. That tosobola kumanya marriage. Osaba busabi Mukama Katonda nakwasizaako nawe noteekamu obwongo obuzaale buli kimu ne kitambula. Saba okusiibula mwami. Akasemberayo ddala. Waliwo statement ey'ennaku zino egereesa nti oyo alina ekigere ky'ekisiraani. Wali abantu abalina ekigere ky'ekisiraani? Tebabagereesa nti nno gyebiri nze ŋŋaanirawa. N'abaami mutugamba omwami ayinza okkeera kumakya natafuna ssente munne n'amugamba gye yasuze toddayo gye wasuze toddayo. So bibaamu mulimu abantu abalina emikisa ekyo nkikakasa mulimu n'abantu abatalina mikisa mulimu n'abantu nga bwakukeera oba bwakukyalira ate ojja kufuna wadde n'ekikumi ekyo gyekiri naye babisabira bagenda mu makyaki basaba dduwa ba fathers gye bali amazzi ag'omukisa gye gali olweza n'ebbombo gyebiri n'onaabako bintu bingi naye nga kyo weekiri naye n'ebikijjawo nabyo weekiri. So tulina okwefaako n'otagamba Mulongo bwakukeera abaakukedde. Mu byomenye okugyawo ekisiraani mpuliddemu mizikiti makanisa bafaatha dduwa siwuliddemu ssabo. Ngambye olweza n'ebbombo muddo si buli kimu tikiggwera mu ssabo. Ibula nkunogera eddagala n'oterera bo balina kikutawaanya kuba mmanyi kayayaana mmanyi ebbombo mmanyi olweza sinze nabitonda Mulongo seeyisaako nti sibimanyi era nekye bikola mbimanyi ate envumirira abeeyisaako nga bamanyi ekituufu. Olumu muli mu mbeera gye muyina bwetyo lwa buteebuuza naye nga tesinga mwebuuza singa mutambudde okusingako. Genda mu kyaki obuze pasita lwaki ndi bwe nti genda muzikiti obuze sheehi lwaki ndi bwe nti dduwa ki ezinnyimusa genda ogambe ewammwe lwaki empewo z'ewaffe lwaki nze ndi bwe nti ko tulina gye tuva. Eno omusanga tagenda muzikiti tagenda wa sheehi tagenda wa pasita tali awuza ssente ezimubuze ali awo ati onaafaanana otya? Abantu abalala ojja kukoma kubeegomba. Abantu b'e Kabaale Bugonzi bano njagala oba nsibirira entanda nga si y'amenvu naye nga y'abalugu. Tukole abantu b'e Kabaale Bugonzi bamanyi obukozi bwewaffe bamanyi engolo za maama wange. Maama wange ye muntu yakutumanga ekibbo n'okusanga ng'okiina okimutwalira n'akikusikako ate nakkuba. Edda nga ndi muto kutambula mpola kyokka ng'okimuleetera. Edda bina nagamba nga naye omukazi ono nakkuba nga alina ekibbo okimuleetera. Naye munnange kati nkuze netegeera nti tekwali kutubonyabonya kwali kukola
tubeere bakozi tuleme kulowooza bingi teri afuna ssente nga tudde butuuzi bw'ati kati nze obwedda ndi mu kucyakala naayingiza naye bwe ŋŋenda n'enkola siyingiza ekyo tugende tukole katonda ajja tublessinga bwe bigaana tutetenkanye tujja kubeera bulungi. Nkusuubiza tulaba nti inshallah tujja kufuna mulongo exclusively asobole okunyumyamuko naffe abantu bangi nnyo. Nja kuwa 2 hours. Inshallah neyanziza nnyo on camera abatulaba abalungi abawolokoso exonosis mu UG mbasuubiza nti tugenda kufuna omukyalo ono atuwe 2 hours of her time tusobole okuba nga tutunulira ebintu bingi nnyo. However tayagala kunyumya gyenvuddewe. Ati lwaki nja kumunyumya ne kati gonsanze wali nga ndi ku ninda concert after party. Thank you so much. Oyagala ntumira mutomo awomba ntumira Nalongo Kasase Kabale buko. Yongerako okubiri. Ntoni omubwati aliye yakola akolerera mukyala w'omulungi omubwati. Tusinzidde mu nnyonyo olunaku lwali mu after party ya Ninda concert ey'omukyala Olisha M. Tuli ne Olisha M. Owa Ninda, Vuvuzela, Katambala, Gwenjagala, Nina Asima, Totemya, Onvuga Kiralu, Gulavu. Omwana ono oli otya? Jendi. Oli bulungi? Nnyo. Tuzze wano mukyazizza abantu mubategekedde akabaga omukolo embaga party after party y'okujaguza olwa concert ennungi eyabaddewo. Concert yo yatambudde ete? Bulungi nnyo. Era nebaza abawagizi bange. Bannange buli ali eyabadde mukosa naye oba tewazze naye ng'oyagala nnyo Olisha M. Tofaayo nkwagala. Ku mutima bambi thank you so much neyanziza nnyo okumbeererawo. Amanya g'amatuufu gwana? Namubiri Olivia Mildred. Bakuzaalawo? Kabale Bugonzi, Akala Matendo Masaka. Lyeri ekkoona ly'abasudde? Wennyini naye ffe tetulituukamu. Waffe weewane ekkoona liri eri maasoko. Okay, mulongo omuyita otya? Muganda wange. Mulongo omuddako gwakumeka? Kale gwandibadde gwakubiri waliwo abaafaawo. Concert yatambudde etya? Yatambudde bulungi nnyo abantu bazze abantu baakedde. Baakedde nasanyuse nnyo nga bankubira amasimu Olisha abantu bazze nasanyuse nnyo nyata singa teyatambudde bulungi nti tetwandibaddewo era wa naye simanyi kyabagamba abantu bange mwenna mwebale nnyo mwaswaziza abadde batanjagala bagamba nti concert tegenda kukola bonna mwabaswaziza bambi mwebale nnyo mwebalire ddala kera kantwala omukisa okwebaza ku management yange yantegese Lead Media Group. Thank you so much. Ba directors bange mwenna ne munjagala ne munesiga because nze nagisaba. Gwasaba concert? Nabagamba bankolereyo concert yemu. Bwe banfuna ne bampa mateeka gaabwe ne bangamba buli kimu nze nange ne bangamba Olisha oyagala tukolere kinga tutandika. Bagamba nyimbidde ebbanga naye mbadde njagala munkolereyo concert yemu mu kifo kimu because sisuubira nti saagala binene saagala kwepanka gye sinnatuuka nyambaga nensa munkolereyo ekifo kimu nga sente si nnyingi ndaba oba abantu so kutegeka concert yemu n'otayongerezaako ndala era tekwabadde nda era tegenda kubaawo concert yawedde ki ekiddako mu music ngenda kuta ennyimba nyinamu collabos 2 zonna z'abasajja zijja maaso awo nga tuwunzika obubaka bw'obusembayo eri omuwagizi wange mwagala nnyo era musaba ayongera okwagala music wange amunoonye amusubscribing akebere buli wamu banfollowing ku YouTube, Instagram, Facebook, Twitter buli wamu Olisha M. Thank you. Omunja laba kulokoso extra Ibrahim Kasage manya gange bera bulungi weraba.